Kabaka era n'omupiira gw'amasaza bwe bagutekamu ssente. Kakati Senkulu atwala Afrika kajja atubuuzeeko naye y'Oluganda tannaluyiga. His Majesty Kabaka, Uganda Kingdom, distinguished guests, Honorable Katikero, I'm very happy to be here. Thank you for supporting Airtel. Kiri mu lubiri wali Bulange Mengo abantu beye mu bungi nnyo okubanga betaba mu Kabaka birthday run. Omulamwa guli nti men to good health bano no bakusonda nsimbi ez'okuyambako okubanga zikendeeza akawuka ka mukenenya. Kino bazze bakikola buli mwaka era abazze bagoberera naye nga bo abantu bajombidde era oyo gwolaba ye Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owokubiri era nga mwali nnyo buterevu okubanga yeetaba misinde. Mpola mpola tujja kubanga byonna tubikuwa era ojja kubanga tubikutuusaako nga we bigenda mu maaso naye nga byonna bitambula abantu beeyongedde okubanga bennyamira alwe enkola egenda mu maaso y'okubanga bamenya buli kamu ak'omuntu omunaku era nga gye tulaga munnange abantu beekubidde enduulu. Meseji yange y'olunaku olwaleero njagala egenda eri Mr. Government ya Uganda, tubuulire ddala mu lwatu nti ekyamazima omuntu wa wansi omukooye. Tubuulire ddala mu lwatu nti ekyamazima tewajja kufa ku baavu, wajja kufa ku bagagga. Tubuulire ddala mu lwatu nti Uganda yagaggawala nti omwavu takyetaagisa mu ggwanga Uganda. Mr. Government olina kyotamanyi. Abaana bonna bagenda okuba ebyeyo. Naye be baana abasinze okugula obupoloti bwa 5 ku 6 ku 7. Naye omwana oyo nga amazeyo emyaka egyo gyonna n'azimbako akayumba ke olowooza agenda kuwulira atya nti gavumenti ye gye yava ekutta akayumba ke n'ekamenya. Mr. Government tukulabanga agenda okumenyaamenya ebintu byaffe ebbira mupango. Naye katukubuuze, ozimbye apartment zo nga zikusimbye zibuzeemu abazeebakamu nti oyagala tufoosinga tupakira mu apartment zo? Bannange twagenda gye tusobola okugulayo mu byalo ne tugulayo obutaka bwaffe netubuzimbamu obuyumba bwaffe netubwebakamu. Mr. Government twebaka mayumba nga simakube plasta naye tekuba kwagala bagiyita nnaku. Olunaku olwaleero nga saminti mwamwongezza abadde ku 3,1000 ng'atuuse ku 3,778. Mr. Government otugamba ki? Mr. Government tuzimbye amayumba ge tuzimbye tugazimbye myaka 10, myaka 9, myaka 10 n'emeka. Ozimba ennyumba n'ekulema okumala kubanga ozimba, kubanga osomesa. N'amasomero gennyini ge mwafuula aga gavumenti tugasasulira. Ewataka wansi wa 2,000 olina abaana 6, eyo 1,200,000 naye olina obbazimbira. Mr. Government olaba abaana batulemeredde, abaana bafuuse emiyaayu kubanga tubakuliza mu mizigo. Byonna tubikola obbazaako ng'abaana bawulira. Mr. Government tulwanye tubeeko kye twekolera obeeko wootuula olererewo abaana nga baziba gennyini emizigo nakyo gikoze kinene nnyo okwonoona abaana. Nkugambye tubazzaako batuwulira. Mr. Government ogenda kujja omenyemenya obuyumba bwaffe. Mr. Government tugambe nti Uganda teyeetaaga muntu mwavu. Otubuulire ne wajja tugenda okwekasuka oba tukasukeyo tugendeyo tuzimbeyo obusiisira. Mu Mr. Government twatandika okuzimba amayumba nga tukyali bavubuka. Tukaddiye amayumba tegannaggwa because nze ndi mukazi mukulu nkaddiye. Naye amayumba tetunabagamaliriza gazimba. Kati oleese etteeka okuleka ng'oyagala kulaba ng'ensi yonna yeetuze.
tukulekereka abagagga protectinga gains zaabwe. Bantu mmwe mwazimbye apartments mwagala zitusonseka mu Lwampaka zibadibiridde. Bantu mmwe ettaka lyonna gavumenti yali tutte. Ekintu ky'okumenyaamenya kisusse. Mr. Government, watuyiyiza 10 watugamba tusiikire muwogo. Mr. Government watusenze n'otujjawo. Tukyaka abaago. Naye nga tutudde mu butaka mu buyumba bwaffe bwe twatuuza ku 67. Tutudde gye tukaabira. Tunaakaabira ani? Ani agenda okutuwuliriza? Tutudde gye tukaabira naye ogenda kutusangayo tumenye. Mr. Government, fenna abawejjero twagala ku street. Nze neewuunya okulabayo muna Uganda olwaleero asanyuka. Nga mudande mutuka muli mu kuzimba. Ozimba kummeka mukulu. Nkwadde wano n'osanyuka. Kati obadde osuubira ngu tojja toyagala lutalo. Wabula kubanga olina akayumbako. Kati bagenda kamenya nga tewali na lutalo. Bagenda kukamenya nga tewali na lutalo. Ozaako ki? Oprotectinga ki? Kubanga n'amagumba ga kitaawo n'ennyoko bwe baabaziika bajja kutwalawo. Bajja kutwalawo. Twasoma bye twasoma si bye tukola. Kubanga bwe twabikola tetwafunamu. Ne tweyiyiza emisolo nga kikyatuleeze. Ne mututeekako emisolo egya buli kika n'amayumba ge twezimbire ne mugateekako omusolo twaguma. Kati ate mugenda kugamenya bumenya. Naye ekyamazima Katonda mukulu mwali ng'asobola okuwuliriza ku maziga gaffe. Tutandika okuba emiranga eri eggulu. Naye mutugamba nti abantu abamu balokole. Kyova olaba abalokole. Mwogereko n'abalokole. Ebintu ebimu si bya bwa Katonda. Bannange si bya bwa Katonda. Tetubyogereko kubanga tutya okufa. Tetubyogereko kubanga tutya okufa. Obulumi bungi. Mutukabye wetukolera obulumi bungi. Naye ate n'obuzimbe bwe tuzimbye mu bulumi obungi. Mwagala kubumenya bujjawo. Mumaliridde mutumenye. Omuntu wayingirira ennyumba etali nkube pulasita. Kitegeeza tasobola bye musaba. Bannange tetubisobola. Naye kisusse. Bannange kisusse. Obwo obupoloti tubulina. Oyagala kuŋŋamba nti akapoloti kennina tekalina mugaso. Mr. Government lowooza omulundi ogwokubiri. Nandi kyadde mwolowooza omulundi ogwokusatu. Bati kimala. Bannange kimala. Tukaabye. Tukyakaaba. Tulika bapakaddi. Kuba kati temutugambye bonna abalutobazi. Temutugambye bwe kiba kinaaba kitundu ki. Wabula we mwagala okumenya mujja kumenyawo. Really? Is that the love? Je mutugamba nti mufa ku muntu wa wansi? Is that the love? Je mutugamba nti Uganda erina peace? Nga muna Uganda akaaba. Kimala. Bannange kimala. Mwe muzimbye amayumba gammwe. N'abaana be muzadde bonna mubazimbidde. Era buli omu alina apartment yetutte ku eka 5 eka 10. Bannange tetwenkanankana. Yensonga lwaki bwe wanika engalo zo mulimu akagala akasemba yakatini. Twakkiriza nti gavumenti etwagala kubeera nga akagala akasemba yakatini. Mr. Government, tulowoozeeko ng'abantu bo. Tulowoozeeko. Muli mu kutumenya. Nga temwagala waakiri tujjemu ne bye tubadde tukola. Omenya ne maali n'ogisaanyizaamu. Naye Katonda tokyasobola kuwulira maziga gaffe. Ekisinga okuluma ng'ababikola beeyita abakkiriza. Mwe bannaddiini twabavaako
tabaviirako ddala kubanga temutulumirirwa okuleka nga essaawa etuusa ya kimu kya 10 naye temutulumirirwa mukola bye mwagala naye ku mulundi guno mwandituyambye ne tugatta eddoboozi ne twogerako ne Mr. Government banange kimala banange tukaabye Mr. Government ffe twava mu kulya ebibwa ebibiri tulya kimu kubanga tulina okunganya samint tulina okunganya school fees olaba n'amasomero g'eminti aga government batusasuza obutaka wansi wa mitwalo 2 ogula uniform bingi Mr. Government n'omwana anali ekyemisana omusasulira akirye Mr. Government bingi tugumye kubanga yensi yaffe banange kimala banange kimala tukiriza tugane kimala bamikwano kimala yekyo kyali kyekutte gundi mu video yange naye amaziga gaffe twakigayiikidde obwere ne tubulwako asobola okutuddamu naye wakitiibwa mutonzi waffe ku mulundi guno tuddemu musajja yatugamba nti mujja kiwulira omulala n'addamu ati mpawo atalikaaba awo we tuli ebintu byeyongedde okulanda abasajja bano kye babala kyonna kye kiri mukama yamanyi naye nga kyandibanga oba oli awo baagala Munnayuganda yekyawe era gye batuuse buli omu yekyaye mbadde mpitayita ate nenga okatambi kano omwami ng'aliko security alerts zagaba naye nga munnange omuntu alina ozeegendereza abamu ku ffe tweryamu enkwe bw'owulira sitoole ya General Bulutik emmotoka ezaamukutte mwabaddemu abaana ab'enkyukakyuka waliwo abaana abaalidde ssente waliwo omuwala abali okumpi ne pulezidenti mumumpeera akantu kano mukatemeyo waliwo omuwala gwe ntegeddeko erinnya bamuyita Aisha Kireka bamuyise Aisha Kireka simumanyi kumpoma kwali Aisha Kireka mbu simanyi oba kituufu yakubiddeko pulezidenti essimu mbu w'amaanyi mu nkyukakyuka yabadde wa Muhoozi nga batudde ne Muhoozi ne ba foot soldiers abamu omu ku bo babba muyise obadde ogusite obadde ogobiki obadde ogomuteeva bwebityo omulala oba bamuyise oba gateman oba balina amanyi oba ga code I don't know nga bakakasa Muhoozi nti be bamanyi His Excellency kyazzaako era mbu Aisha Kireka n'amukubira essimu pulezidenti n'asooka n'atakwata naye bwe wayiseewo ebbanga pulezidenti n'amukubira ne banyumya pulezidenti ne bamuteeka mu lawudi nga Muhoozi awulira pulezidenti n'abagamba munywere nkomawo ne bagamba Muhoozi olabye ffe tumulina era Muhoozi n'ata ssente kasita yategedde nti boogera ne pulezidenti I'm yet to find out mbadde sina in fact na kukyogera wano mbadde nyina kusooka kukiyisa munda mala okunoonya bw'owulira sitoole ya Bulutik mu mmotoka ezaakutte Bulutik bw'oba oli wa byakwerinda okitegeera nti mu mmotoka muli ziri ez'abasazeeko eno n'eno mwabaddemu abamanyi ebigenda mu maaso ku Bulutik waliwo abaana babadde wa Muhoozi ng'abamu bantu b'amaanyi mu structures president ne bakubira president n'abawaka koolo n'abakubirako kuba president waffe wa mulembe gwaffe bw'oba omunoonyeza omufuna bye yayogedde ne babiteeka mu lawudi nga Muhoozi awulira bw'ati Muhoozi n'alyoka ata ssente n'aziwa abaana abo ne bamugamba gwe weesirikira akomawo ffe tugenda kumusiba bukolokolo mulamba tumukuleetere kati simanyi oba pulezidenti amanyi omukyala gwe bayita Aisha Kireka byaliwo lwakubiri Logo City y'omu kuba Freedom Border I don't know simumanyi nze nawulidde linnya waliwo n'omulala nga bamuyita oba gateman
ndowooza Getman bwe bityo. Kale batuvuddewo onagamba nti waliwo abantu beerabye nga baselebratinga n'okujaguza okufa kwa mukyala Edith Mufumbiro naye yabagambye nti okusanyuka musanyuke n'ekyebuuzibwa Edith yabakola ki? Waliwo mu nnyungu za NRM ze nalabye nga zisanyuka olw'okufa kwa mukyala wa Waiswa. Tetubalinaako buzibu musanyuke, by the way musobola n'okulya ku nkoko zammwe, musobola n'okulya ku nte zammwe, naye tweyongera okubajjukiza nti mukyala Waiswa talina kye yali abakoze. Mukyala Waiswa talina gwe yalasse mu ggwanga Uganda nti yabadde alina omusango. Mukyala Waiswa talina gwe yalabbye era tabbangako ssente zammwe ze muwa omusolo mu ggwanga Uganda zibateera eddagala mu malwaliro. Mukyala Waiswa talina gwe yalaavumira temumumanyi, mubale temumulabangako na mu kamera ng'abaako kyayogera. Mukyala Waiswa talina kyalanyiziza ggwanga era talina musango gumuvunaana mu ggwanga Uganda. Mukyala Waiswa si yalina amakomera nti yasibye abantu bammwe. Mukyala Waiswa si ye yalese etteeka ly'amataka erigenda ebbasengula ku mataka gammwe era si yali mu bbasengula ku mataka gammwe. Mukyala Waiswa talina yadde ekikolobero kye yali akoze yadde munnayuganda omubibibi. Kati gwe ne bw'oba ojaguza gw'abaaswala bayita olabika nga zzolo. Omanyi mu nnyungu mmwe mwewunza. Mu nnyungu mmwe mwewunza. Okitegeera. Ffe bayita wefe abantu ba NUP si buli mulambo ogufudde mu NRM nti tugujaguliza era tuguzinira amazina. Amazina gaffe malondemu. Abantu abali mu regimu ya Museveni naddala mmwe baakakyera abeewansi naddala abali ku ddungu kuno abali e Uganda batalina byakola bawooloolo abatamanyi yadde ekitambula mu ggwanga Uganda naye nga nabo beefuula nti bawagira buwagizi bana abawagizi bumwe muli mu kuzina lwakuba muka Waiswa yafudde kyogala muka Waiswa yakulumiza obwavu. Ffe abantu ba NUP si buli afudde mu NRM tumujaguliza. Si buli muntu afudde wa NRM tumujaguliza. Baddiya tuyina emirambo gye tujaguliza ne gye tutajaguliza mu NRM. Tuyina emirambo gye tukubira embuutu. Tuyina emirambo gye tusanyukira nga gifudde. Waliwo n'emirambo gye tutasanyukira wadde gye bagiwagira NRM. Si buli ali mu NRM nti tumujaguliza. Amasanyu gaffe malondemu. Era tweyongera okubajjukiza nti tuyina emirambo gye tulinze okujaguliza aga Katonda muggulu ng'abamu tujja na kugula ente ku byalo tuziwa abataka bazisale bazirye ng'emirambo egyo gigudde ku ttaka. Kubanga mumanyi lwaki abantu abo be batunyigiriza ensi yonna. Abantu abo be banyigiriza eggwanga lyaffe. Abantu abo be bassa abantu baffe. Abantu abo be basibye abantu baffe. Abantu abo be babonyabonyeza abantu baffe. Abantu abo be batubbye. Ezo z'ensonga lwaki tujaguliza kufa kwa abantu abo. Era omuntu yenna ng'ali mu NRM nga tatubbangako, tatutangako, tatuvumangako, talina kye yali atukoze, ffe nga bannansi tetumujagulizangako, ffe amazina gaffe bayitawe malondemu g'abantu, balondemu kyovula tulina be tugategekedde, tugenda gakuba ku situite ekiro n'enkeera paka lwe bali baziika. Ng'abantu abo bafudde. Ffe tubalinze, ate emyaka gyabwe giri wali wennyini awasemba. Okitegeera emyaka gyabwe egy'okuwangaala bwe kuba 10 balinako 2%. Oba mukitegedde kati mwoba mujaguliza muka Waiswa okufa oba temujaguza oba muli obukoko bwammwe bwe mutalina nakulina abanaku abawejjere temulina nakiddako mujaguze tetubalinaako buzibu. Nene bw'oba ojaguliza okufa kwa muka Waiswa olabika nga nazzolo. Kubanga bw'obuuza nti muka Waiswa yakola ki tosobola kukiraga wadde kyogamba bawa abadde avuma Museveni. Eyo y'ensonga gy'owa. Naye nze Museveni bw'afa n'enjaguza Museveni anzibye abbye future y'abaana bange yabba future ya kitange ne mmange abbye ensi yange assa abantu bange asse bannayuganda bannange atulugunyiza bannayuganda bannange ekyo kyokka kimmala yatta abantu eruwero n'abamalayo nga jambuiza ekyo kyokka kimmala okujaguliza kwa Museveni kubanga yalina buli kimu kyonna ekyensi eyo mwennyina abaana mwennyina abazadde mwennyina bajjajjange. Okitegeera ne kati muka Waiswa abadde alina kiki ekikyo olyoka ojaguza okufaako kiki kyalina ekikyo abadde alina ekikyo kyalina nti oba yakusolooza omusolo yaggala edduuka lyo yakugoba ku ttaka yakumya eddagala mu ddwaliro yaganya okukola oluguudo kw'oyita muka Waiswa. You are really damn stupid.
you people. Ffe bannaffe tulina amasanyu gafu tugateeka tetumansa ssanyu. Essanyu lyaffe tulina be tulikolako nga bafudde ate tulina be tulinze. Tulina be tulinze baddiya. Tugenda okujaguliza okufa kwabwe nze waliwo abantu benninze balinga aba. Mukama bw'ali bakyampadde obulamu omu ku abo n'afa. Abantu bewaffe mawogola semba buli kasambya akaala amatendo mwetegeka okulya ente. Njabagulira ente kimeeme bweti ne bwemba sigirina ne bwendi basigirina mu kiraalo ndigigula ne weriba ya bukadde 10. Ndigigula ngisale ku kyalo buli omu afune ennyama. Omuwagizi n'atali muwagizi. Nze mbabuulira. Ekyo nakigambako ne mukwano gwange. Waliwo omuntu gwe nninze mu Uganda waffe nja kugula ente njuwe ekyalo kirambe bagirye. Nga njaguliza okufa kw'aba abantu. Nange nja kufa which is okay. And I don't care. Naye bwe balifa nga nze nkyatunula. Ekyo nnina okukikola nakyesuubiza mu Mukama waffe ate si mu bubi. Ekyo nkibanga wekumide ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakubeera tujja kubanga tugakutuusaako na wole wonna w'osinzidde sigala naffe tova.